President, nkulamusizaako manyi nti oyinza okuba oli mu transit bw'otuuse. Nzize wano nga njogera ebigambo ne nkugamba nti baregisita bonna abasinga obungi bayiwe. Naye sikunenya obudde olina butono ate nga tuli mu mbeera ey'akazigizigi nga bwe bategeeza bannayuganda Museveni yainvestinze billions 15 okudistractinga national platform structures n'okuteekamu abantu be ku level zonna. Ne mbajjukiza nti yafunyeko 0.05 wadde 1% yakoze ki teyagifunye. So abantu bonna bamulaba bali ku social media abali mu kwogera amatanka ng'empale Museveni abo tubadde tubasuubira. Mainstream media byezoogera tubadde tuzisuubira. Bonna abadduse nga bavudde mu nupu bagenda mu kibiina kya PPF oba kya ADF. Gwe njala sooka kubuuza. Omuntu ova otya mu nupu n'ogenda mu kibiina ekyo with immediate effect in the following day ne bakuwa kaadi ne bakuyinzira mu kibiina bakuwa buli kimu. Tokira nti bwe baga nti bano abasajja baali bayita kintu kibeewo. So saagala mbwe budde ekyo kyali kyategeddwa kuba nti muli strong enough y'ensonga lwaki musobodde okuba ekintu kino. Buli gwe basaba obujulizi tabuleeta. Wabula boogera wolokoso bataddemu n'ebyokukwana simanyi ebyokukozesa abakazi bukimu bagenda kyogera, but our main focus is under the dictatorship of Museveni. Ekibiina kya national platform okuyimirira okuba nga kyamaanyi essaawa zino maanyi gammwe g'abantu na Katonda. Ebyo tubadde tubisuubira. N'ekira kansooke mbagamba ekigambo kino mbadde temukimanyi kankibanyonyo. Mr. President wulira bulungi nnyo. Ensonga lwaki mainstream media ziwa Mpuuga time. Mpuuga ayina amasomero abiri omuli data mine ye Kampala ne data mine ye Masaka. Mpuuga yasomesa bannamawulire bangi mu institution ze eza data mine, yasomesa bannamawulire bangi. Era bannamawulire bano yagenza bali commandinga ku TV ez'enjawulo ne radio ez'enjawulo. Kati abasinga obungi bali Mengaawo. Bwe babeera Mengo already nga Mpuuga ne Mayiga babadde bakyali mu missioni zaabwe ez'akabano Mengo. Ndowooza kati mbasigidde ekifaananyi ekituufu bulungi nti Mpuuga ng'ayita mu masomero erya data mine e Kampala data mine e Masaka yasomesa abaana bangi nnyo bannamawulire. Y'ensonga lwaki olaba nti wabeewo function yonna bamuwa nnyo airplay bamukavalinga nnyo kubanga yabasomesa n'abaliko bandi gofuna emirimu egyo. Y'ensonga lwaki ayina airplay bagimuteekako nnyo, naye era mubasinga amaanyi tanakyagenda kukola. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo, nakyo jagadde mukitegeere. Lwaki mwe temwogerako obukedde mwogerako buli kimu promotinga CBS BBS byonna kubanga ebyo byonna twamanya nti bigenda kubeerawo kuba mbadde temumanyi nti bannamawulire basinga obungi bayita mu ssomero lye. Y'ensonga lwaki wakola ki? Y'ensonga lwaki alina ka influence aka mukitegedde bulungi nnyo naye nga gyonna bisota. Bwe mmala okiteekaawo Mr. President nakusaba naga nti mukyuse ba registra. Baregistra bamu nkwezenge muliddeko bitundu ebimu baregistra babakubira babajjako stampu. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyakwebereramu. Mu kwebereramu okwo ebintu bingi tujja bitegeera. Kansooke nkuzanyira ebintu bino oyinza okuba President wabitegedde obiwule bulungi nnyo. Bannange embeera eri ku kitebe ekalagala si nnungi. Stampu y'ekibiina kya NUP ogubinja bulumbye ku kitebe ne gugibba era ne registra wa Makuta North n'akubibwa bubi nnyo essaawa eno. Naye ng'ekibinja ekyo ekimu kivudde mu Duuma ne kyegattako ab'Empigi tawuni ne balumba ku kitebe kyaffe ekyekalagala. Awo n'abali okumpi musobola okuddukawo okutaasa embeera eriwo ku kitebe. Basebo ne bannyabo ntwala omukisa guno bategeeza nti stampu y'ekibiina ebbiddwa ekibinja eky'amaanyi. Balumbye registra waffe waabadde akonerako abantu ne bamunyoolanyoola ne bamukupa ne bagibba. So tewabawo omuntu yenna akulimbalima nti agenda kukonerako, stampu ebbiddwa. Alright, ekyo mukiwulidde bulungi nnyo. So Mr. President, General Secretary n'abantu abavunaanyizibwako bwe mufuna information ekwatagana ku baregistra bamwe nalida bawoninga dda nti baregistra basinga obungi balina obuzibu naye ate ne government n'effujjo ly'abantu abatulimu bakola ebintu ebyo. Ekyo mukitegedde bulungi. Omala okitegeera kati
olwalero comrade Ssabakunzi w'ekibiina kya National Platform omukulu Habibu Buwembo ne bannamawulire omuli Sama Uganda n'abalala bakwatiddwa ne bakubibwa bubi nnyo bwe babadde bagenze okubaako kye bakola mu bitundu by'e Busunju era temanyi tukuddwako we bali eno y'ensasagge ebaddewo mu kitundu ekyo. They're beating journalists. They're beating journalists. They're beating journalists. They're beating journalists. Embeera ebaddewo kino kyekigenda mu maaso tuwambiddwa tuli ne Ssabakunzi tuli Mityana sharing a video kubagambe tukwatiddwa Mityana ne Ssabakunzi tuwambiddwa tuli Mityana sharing a video Nessenabulya Juma badde ategese omukolo so Ssabakunzi tuwambiddwa tetutwalibwa tetumanyiiyo basaba katukolesha olujja mufuna wali so kyekiriwo obudde buno bwennyini tubadde tuli Mityana nga tuzze tuwongoza posta yaye eno yembeera eriwo Ebusujju Mityana oyo Ssabakunzi basaba mu kisheeringe Ssabakunzi eno yembeera gyalimu. Right, obudde tulina butono nnyo ate ng'ebyokwogerako bingi. You are recording, you shall release them. Okay. Hey. No matter where you are, enter. Let me talk. Mbeera eyo Ssabakunzi ebyuma ebiri mu mukwabo abamukudde muganda waffe ono Juma y'omu yadaze okutongoza ekifaananyi kya pulezidenti wano Mityana. Ssabakunzi bamukubye pepesikule mu maaso bamusindika eno wansi mu kabangali embeera gyalimu tuli ne komanda ogulwawo komanda ne Ssabakunzi tumusabire nnyo embeera gyalimu zibu nnyo tubadde tuzze wano e Busunju okutongoza ekifaananyi kya pulezidenti Busujju eno embeera gye tulimu tusabire nnyo Ssabakunzi kuba akubiddwa epasikule mungi nnyo so twongere okumusabira baganda bange twongere nnyo okumusabira. Alright, obudde engeri gye tulina obutono information esaba njijja wano mu kabokisi kange veemu tugaziye space yaki y'ebintu bye tulina olw'ensonga obudde tulina butono nnyo obwa information. So Ssabakunzi mukulu Habib Buwembo awambiddwa munnamawulire Sama Uganda n'abalala bakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo bitannategeereka mu bitundu by'e Busunju eyo ne ntegeezeddwako nti bali Mityana otwogerera essaawa zino. Alright, kati buno baka njala busindikira bannayuganda bonna ngira busindikira Mr. President. Omwaka guno bukyanga gutandika mbadde nga nzijjamba wa information eri crucial naye nga sirowooza nti mugifokasingako yeeruwa. Mbadde nga mbagamba nti NRM, PLU, Electoral Commission, Police n'amagye ne SFC tebagenda tukkiriza campaigninga. Bagenda tekangawo red blocks ewagenda okubeera enkuŋŋaana zaffe bagenda kubanga bakuba abantu kubakuba tiyaggaasi okuwamba ebyuma n'okukwata bakandidate. Era nekibagamba nti n'olunaku lwa nominations ne mbagamba abakulembeze ba National Platform okuva ku bakansala paka ku ba MPs mubeere begendereza nnyo bayinza obbakyajinga emisango gye mutamanyi nakibagamba ne mbagamba bayinza obbakwata ne babasiba nakyo nakibagamba ne mbagamba nti okampeyinga ku muno kuyinza okuba okozewe nnyo. Almost kati n'okuwandiisa ku local councils tekunna kuba nti kukomekkerezebwa wabula venues ezisinga obungi eza National Platform abantu bakubiddwa bawambiddwa functions baziganye
kati njagala bagamba official lwale Mr President kuliza bulungi n'abakompeza national platform tulina okufuna plan B engekyo gendo campaigninga 1 njagala ko bazanyo ba comrade abali mu western side of the country abagenda do to do nga moko social media platforms mu WhatsApp ne ko TV ne ku radio mobali nyokola mulimu ogwo nalinsa bya president otukolereyo bubaka otukolere bubaka nga buli manifesto yo nga bugenda kukolebwa mu nnimi ez'enjawulo naddala gye bayinza okutugana okutuuka obaka obuzanyi ku social media platforms busindikibwa ku radio station ne bakoma ne bali mu bifeera basobola okutambuza obubaka obwo okwewala ensonga nga zino ez'okulemesa enkuŋŋaana zaffe tukimanyi nti mu western tebagenda tukiza kubayo campaign tukimanyi nti Fort Portal bakaseese oba Ebunyoro bayinza obutatukirizayo kuba campaign tukimanyi ne Mamboka bayinza obutatukiriza kuba campaign tukimanyi ne mu Kampala mwennyini Ntebe Mukolo bayinza obutatukiriza kuba mu campaign naye Mr President akusaba otukolere obubaka obuli mu manifesto yo nga buli mu nnimi ez'enjawulo waliwo ebitundu ebirina ennimi ezikwatagana kati wano mu Buganda bw'okola Oluganda oba ogassa Obuganda ogasse n'Obusoga bw'ogenda eri mu East waliwo olulimi olugatta abantu bawo okuva Busoga okudda eri weruli mu Mambuka waliwo olulimi olubagatta osobola okukolayo vidiyo emu ng'ekola olulimi lwawo lwonna olubagatta balumanyi bw'ogenda eno mu Bujolo Fort Portal Kasese waliwo olulimi olubagatta okola vidiyo egi nojja eno Baganda baffe Abanyankole n'okola vidiyo emu oba message emu ne tugitambuza nebanga esobola nakati zandibadde zaatambula dda nga information etambula mu bantu ku masimu gaabwe ku radio n'abantu basobola okugula mu kalakasa nga batambuza information eno do to do naye bwe tunadda mu kino tulinde campaign tebagenda tukiza kuba eno strategy eri ku mmeeza police egimanyi amagye gagimanyi semwaye egimanyi ise egimanyi balina orders ez'okudisruptinga campaign zaffe notugano campaigninga ekyo kyo kibagambidde since omwaka guno bukyagutandika mbadde ngafulumya information nga bagamba naye okwange mukoze so Mr President njagadde kigamba olwalero nti kigenda kubeerawo nga bagenda okikola kati tulina okufuna strategy empya butya bwe tugenda okucampaigninga ekyo nakyo nkimaze alright kati mwalabyeko mukulu Felix Kulimbaje yazza ku TV n'agamba nti amagye ga UPDF gakubaganye na ga ADF era bannayuganda babiri bafunye obuvune mukulu Felix Kulimbaje njagala kulimbula bannayuganda bewalimbye Kulimbaje njagala kulimbula bannayuganda bewalimbye ekituufu kiri nti amagye ga UPDF bagakubye ne bagogoloza kiri bwe kiti amagye ga UPDF bagakubye ne bagogoloza e Congo era abawera 30 balusuddemu akaba Felix Kulimbaje njagala otegeeze bannayuganda abasirikale 30 baluguzeemu akaba ate abagende ku bisago babadde bayitirivu nnyo wabula gwaze no gante bafunye bisago babadde babiri ate information yaje yafunye raibo nti n'abaana abo bafiire eyo mubaziika Congo mubale kambibira ne bavundira eyo ngenda kuzanyira obujulizi buno Felix Kulimbaje tasobola kujja ku TV kulaga video ngene video zino abamajja bambazirina nete baagala ziririzinga nenze ngenda balaga footage ono ye yasinzidde ku bantu abiri balese ku chopa yaabwe ne abala abafudde 30 babalinyisiza nyonyi bakomyawo Uganda yakulazi bayayogedde kababiri baba ne ku chopa no genda balaba kubanga chopa yabadde resta supplies omuli amasasi n'emmere ne jaw ne balesa abantu babiri bada nenga 30 abana batiddwa tekulina omugobaziza Uganda kati Felix Kulimbaje njagala obuleba indigenous Uganda nzirwachi mulimba abana fene mbakozesa eno video mugire bulungi nyo yadakiika 5 ezo kuba mu sound y'amanyi matugo njagala wetegereze bulungi nyo Kulimbaje obadde ku TV ne ku radio yogere byekisiru kate kankulabise
oyomu mulabo oyomu n'owokubiri wuuyo abo yayogeddeko tebafunye njala yagambye abafunye injala babadde bameka babadde babiri ngenda kulaga emirambo emisibe nemwe banyalwanda mwesime kikimbe kikigenda bajja mu Uganda kulimba gye wagaye nti abantu babiri bafunye injala twali wafudde bassa abaana 30 gino emirambo gye mulaga wano abamu mwabalese embibira kanji balage njagalodde muwetegezeka video kana wengenda okkaddiramu kapo okazanyira olaba emirambo gye basibye mu mazuuka gye bataddawo giringanga enku jenjagala wetegereze kulimba gye wazze n'olimba eggwanga jijo tutandikidde emirambo ogiraba emirambo awana Uganda obalaba
wazaala omwana wo talina mirimu asazibwa muwandika agenda asaafiga eggwanga lye bamututte Congo bamutiddeyo omusajja omunyarwanda najja ku TV n'agamba wadde crash ne twafunyeyo injuries bbiri tewali baafudde emirambo girima ku myaga gigino kati eno video sono gitola mu International Criminal Court kulimba gye muliko maddi okulimba eggwanga muliko maddi okulimba eggwanga kati singa social media teyaliwo kuno kulimba gye kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli Sale kwoli Kahanga Muhanga kwali kulayije kwoli nsose balaga babiri beyagamye nti bafune injale mbalaze emirambo eno CAI wanzo ganti no AI twazudde Golodi waffe gyali bana abaana bakibafiira kye Congo tuli under occupation bagezako cleansing out by indigenous nga batira mu nsi engwira awo sigenda kulwawo kanyongerezeko ekitundu ekirala kati mwenge eno babatta bwe bakola buli kimu eno babatta bwe bakola kimu bwe bayingiza abagwira kano ka video kengenda okuzanya kalimu eddoboozi respectinga nnyo right z'abantu abakuba music mwe bali mu kubatta e Congo bali mu kubatta e Kampala wabula abasajja bava mu Asia bayingira eggwanga on a daily basis mu bungi kako Bow. Bow. Babasanyawo abasajja bava mu Asia naddala bayindi bayingira eggwanga mu bungi mwenda babasanyawo naye musaasire video ya Cement naagimalako Cement naagimalako meka tugende mu maaso eggwanga nga liri mu ntata y'ebyenfuna ku Lwokusatu nabasomera olutuula lwa Parliament olwaliyo nga Nyando Yosoferi ne bane bagenda kwewola obukadde bwa dola obusukka ndooza mu 10+ nga project izo nabasi basoma mu lutuulo zonna za kimpatira teziriiwo wabula sente banonya za campaign naye omuntu yandikobuuziza amafuta agattayiro oyo nabagambye nti emyaka 10 bwe bagasima bagatunda dda tegaliiyo ekimulaba kiguumaaza nabagambye Golodi bamusimadde ne babuulira balina deposit e Rwanda balina deposit e Angola buli mwana Museveni ba buli muzzukulu alina kilograms 10 esukka mu 10+ nga savings w'abaana ba Museveni abazzukulu balina kilo 10 buli omu nga savings mu sente enkalu kati kino kimwe wagagayina ni ebyo byonna byakiyita mu lujja Gold bamusima dda basime wansi n'ebibuga gye basula abasajja bagwira basima Gold wagagayi mu eastern side kati ekyennaku ekiriwo njala kubuuza ba MP mwenna tewali lwe baali baleeseeko kutubulira natural resources sente meka zivaamu bazisima ddi zigenda luddawa naye Museveni agamba nti Gold waffe alimu $12.7 trillion temubuuza ddi sente zino zijja mu treasury bwe tuba nga tulina Gold lwaki mukwata sente lwaki mugera muwula sente ziddukanye eggwanga tulina Gold bamulonkinga kitegeeza bagenda omulonkinga ng'olwedde katale gyali mwewola mutya sente nga tulina almost $12.7 trillion nga Museveni yazilonkinga ziri kwa batunda Gold waffe kwa world market mwagala tuyita basiru ekyo tugenda kulwayo njagadde bategeeza ekyo kati muwulire bulungi nnyo
Onaku tatuddeko wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda ye wiiki eno gana amawulire temwagalabyeko ku TV yonna, temwagala ku radio yonna, temwagalabyeko na ku website, wabula kino kiswaza. Mubadde mukimanyi nti Uganda Airlines ebadde etambuza abantu bajja Uganda batwale Mogadishu mu ggwanga lya Somalia okuva lwe bagironkinga, naye nga tesasulangako wadde ssente ez'emisolo mu ggwanga lya Somalia. Nkiddamu, Uganda Airlines bukyanga bagironkinga ebadde ina flights 3 a week. Uganda Airlines ebadde ina flights 3 a week ng'egende Mogadishu. Niyo lwokuba nti bano Abanyarwanda bamanyira nti lwokuba bateekayo eri abasirikale abakuuma gavumenti ya Somalia, babadde bakikozesanga advantage obutasasula misolo na ssente ggwanga lya Somalia okumala ennaku emyaka gyakamalawo awo. Emyaka gyaka Uganda Airlines bagimu emeka ebadde tesasula ggwanga lya Somalia ssente, kati bawo exposinze batya gano gokka nze nga lina wano. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 ennyonyi ya Uganda Airlines ng'ekubyeko bugule ng'esitula ku kisaawe Entebbe ng'eyolekera eggwanga lya Somalia. Bwe yatuuse ng'ebuzayo eddakiika ndowooza nga 6 yavuze eddakiika 6 okulandinga. Ba official b'eggwanga lya Somalia aba civil aviation ya Somalia bagamba kaabulangane ebbuga lya Labisi bw'olifumba ne lyeveera temwogeza ne musula ekinyonyi kyammwe wano okujjako nga mumaze okusasula ssente zaffe ze mmaze nga musula ennyonyi yammwe wano, temwogeza ne mulandinga wano. Kati ye pilot yadde alowooza byakusaaga, n'addamu n'afuna sigini ey'okubiri namugamba temwogeza ne mulandinga ennyonyi yammwe ku Mogadishu International Airport nga temumaze kusasula ssente zonna ze mumaze nga temumaze kusasula wano. Bafuna sigino kole ey'okusatu ng'eva mu magye nebagamba there land that plane wano mujja kitegeera. Kati pilot bwe yawulidde nga ey'abasirikale yezze ey'amagye ng'akyusa nnyonyi ng'agivuga ng'agigonnomola Nairobi ng'agiteeka wansi nga bagamba basaabaze tetwasobodde kulandinga ennyonyi yabadde efunyemu engine failure nga n'amafuta gaweddemu kwe kujja tukwakingeko wano e Nairobi. Kati wayisewo akaseera mpawe kaaga nga bagipakulawo e Nairobi nga bagireeta ng'ejjamu elandinga Entebbe. Abasaabaze tebagenze gye badde balaga, ne badde balina okukimanya Mogadishu nabo tebazze. Kati kino tebakyogedde wantu wonna, ne website ya Uganda Airlines tebagenda kyogerako, tebagenda kyogerako. Bamaze emyaka gyonna nga bakola baoperatingira mu Somalia nga tebasola domune gw'ennusu. Kati kye baakoze bakasitoma abadde balina okuva e Mogadishu okudda e Uganda babasindikidde message eno oluvannyuma. Mbu greetings from Uganda Airlines. Apology for inconvenience caused. Please be advised that there are no flights until further notice. You can ask for refund. Kaka. Nazo kwa msajja yawekera tabimanyi. Hiyo. Gisome bulu. Yiyo gisome bulungi nnyo. Gisoma. Yiyo message. Ffe tugenda balabisa mpaka kuwulira bubi. Emiyaayo gibadde gy'opaletingira mu Somalia nga tekisasula domone gw'ensimbi. Babagambye mugeze mugiteeke watujja jjeko lwaki tukubira Al-Qaeda nejjukira mu bbanga. Kati pale byafunye sigino ey'abagye ng'emugamba giteeko tubalagireko bagaawo na Al-Shabaab yereka yeekubye kati katugizeeyo. Kati abadde bali Mogadishu nga balinze okulinya Uganda Airlines bakomeza mu bbanga. Bibakubidde civil aviation ya Somalia bagamba baye ennyonyi badde eki ne babulya buli story yonna. Kati bano butaswala ne bagamba greetings from Uganda Airlines. Apology for inconvenience caused.
Please be advised, there are no flights until further notice run ave Roma. You can ask for your refund. Uganda zabo nga sigwa omusima. Uganda zabo nga sigwa omusima. Mutegedde bulungi nnyo. Kati ndio bwe batiba operating ya business zaabwe. Ojati kati wongambira nti there is no more further flights until further notes. Further notes anavadde Roma nga ali mu kusalisa atajja asasula abantu. Obaga benyo zitambule. Ebyo byange nze mbyongedde. Tebiri mweno message. Ngeimbaga further notes. Further notes until further notes kati ekitegeeza company money yani mie ekyo mukitegedde bulungi kati kano kakuzayo kalike nabazanyira luli aka Somalia Airlines yabagamba tubaniriza okulinya Somalia Airlines naye buli kimu kato kibanyonyole nti temuwa nnyo makulu flight yatenda gobaita Aisha nti waze tezukola bulungi nnyo nti ye ne TV ziri munyo tezukola bulungi tezukola bulungi nnyo ndiye ate n'okulandinga sigalandi yenyini byetubagamba awo tuvuddewo noza mukitegedde Uganda Airlines set account educated cow system activated kati batuvaawo kangende ku information endala mukitegeere bulungi nnyo message eno njagala gikola ngeri jeno wabula strictly njagala mbere careful nnyo nga muwuliriza sitera kubasaba ku paying attention ku information gentero bawa njagala mu paying attention ku information jengendo fulumya kati mu ddakiika zino 1 naddala bannayuganda bannakabala okusingira ddala bazzukulu ba kintu njagala mufeeyo nnyo okuteeka essira n'okuwuliriza ebigwe byengenda okwogera mu ddakiika eziddako okusingira ddala bazzukulu ba kintu gwe omuganda mannya oli waddembe okuva ku live eno njagala kutegeeza bazzukulu ba kintu abasajja bakulu abayisiraamu abakatoliki abaprotestanti mwenna abaganda abali mu Uganda mumpulirize bulungi nnyo amanya nze Lumbuya ekituufu kiri nti Nyando Yosoferi yamanya nti engeri gy'oyinza okukwata mu bannayuganda kubateeka mu bikolwa bya kalogo kalenzi era abasinga obungi yabawanika kwe kusanga abantu nga bali mu mbeera embi naye nga beesesanga abantu bako bonga embeera bagira bangeri yaddeko ng'omubi omweru kumba embeera mbi mubagamba musituke tebafaayo kumba abasajja n'abakazi babawonika bw'osanga omukazi ng'ayingira Kampala ng'ali mu sapatu tezikwatagana langi musajja wattu yeeyogeza alinga ng'omulalu ayambadde essaati ekitogi kyagubye naye ng'ayingira Kampala gy'atalina wadde woofiisi wadde omulimu agenda kunoonya ekigule magala eddiba era azze emmere ewaka ng'embeera Museveni yagibataddemu obbalemesa ensi kati wuliriza wano okuva mu 6/26 okutuuka olwaleero Museveni azze atta bannayuganda ab'embavu mu byenjigiriza mu by'obusuubuzi mu by'obufuzi na buli kimu nga yeegirisa ng'ekigotta entula bw'avudde awo ate akagoba n'akamalira mu 1980 nzize mba nnyonnyola emboozi eno bulungi nnyo nti Museveni ekigendulwa kye kyali kyakumalawo bannayuganda kutwala nsi eyo occupying kyetuyita occupation nkibasomeseza ebbanga ddene nnyo kati mumpulirize Museveni mu lutalo lw'ekinaana yatta abaganda abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu abasinga ne beyatta ewaabwe Rwanda nkidda Museveni mu Luwero Triangle yatta abaganda akakadde kamu n'ekitundu n'abasukkamu n'atwala amataka gaabwe bw'amala obbattira mu lutalo n'awangula mu 1986 n'abaali basigaddewo abaasasula n'okuteeka ensimbi mu lutalo omuli abaamuwa emmere ensimbi enkalu abaamukweka okuli n'abaali e Bulaaya bonna zze ng'abatta ng'alina ekintu kyazimba nga abantu bakitegera kati wano wali okulina okukomba essowaani wuliriza bulungi nnyo bw'amala okubatta n'ababuzaako obutuuliro kye yakola kiikino
yagenda nga anoonya mu mpya oba mu family z'abasajja abaganda ng'ajjamu abaana ng'abatwala bayigiriza ku bwereere nga bafuna scholarship. Abaana ab'obwana, abaana ab'obulenzi, abaana bano bateeka mu bitongole bya gavumenti ebimu nga bakolayo, naye nga mu bibasomesebwa gye badde basomera eyo mbu kwe kwagala nnyo eggwanga lyabwe era obutaliryamu lukwe, ng'era babateeka mu sekita ez'okubega, mu sekita ez'okutta, mu sekita ez'okunyigiriza bannayuganda bannaabwe naddala Baganda. Osanga Omuganda mu woofiisi ng'ekituufu Muganda taliiko kibuuza oba taliiko kabuuza, naye ng'ettima naye alyeyalira n'alyebikka. Nkidda osanga Omuganda mu yafeesi ng'ettima lyalina yalyeyalira n'alyebikka, si lwakuba tayagala Abaganda banne, baamuteekamu doctrine enfu. Abo bangi mu gavumenti ya Museveni. Simanyi ekintu kino mwe nabadde mukyetegereza. Mubadde nga tiyo Omuganda munnange lwaki ampisa bw'ati. Njagala omuntu awakanya kino kyenjogeddeko akiwakanya tekiriyo. Abaganda bangi abaasomesebwa Museveni okuva mu 1986 n'okutuuka olwaleero abali mu ofiisi nga balina emitima giringa jaggonya. Agamba nti akiwakanyamu sooka owandiike comment mala okunywa amazzi ndikuviire ku ntono. Njagala comment 10 either ng'owakanya oba ng'okkiriza obujulizi bwe ngenda okuwa wadde sinabo kugamba. Kati abaana bwe yagenda alondoba buli family babadde mu gavumenti nga bakola. Kati ekiseera kituuse zino video ze tukola njagala kugamba abanoonya lumye tebamunoonya nti bino talina byayogera bikosa gavumenti. Lumbuye buli information gyafumye olwokusatu olwokutaano olw'Sunday kuba mu 7 nemuleka bweti kyekinoonyesa, kubanga byenkuba teri muntu asobola byogera mulala, nze njo byogera mpaka kuwulirabo. Buli muntu Omuganda abadde akola mu gavumenti n'omulya nti yafudde cardiac arrest, yagudde mu kinaabiro, bamusanze afudde, bamusanze abadde ki oba yabuze. Abaana bano wamaze bakozesa ebikolobero ebyo. Video ze twakakola sofa nga sinze nzekka zigenze zikyusa obwongo bw'abaana abo okuva ku kiri kye babateekamu. Sigenda bagamba nti baana zigenze zikyusa ba indigenous okubakyusa obwongo okugamba wait a minute. Buli agezaako okuddamu okukyusa akatambi yeetegereze tosobola kuwona bakutta. Beboolira yagudde mu kinaabiro, yakutuse omutima, yabuzeewo, basanze omulambo mu kisaka gundi, basanze omulambo mu kimulutobazi gundi, ono emmotoka yamutomedde. Abantu bano video ze tukola zigenze zibakyusa obwongo omu ku omu. Museveni n'atandika okutrigalinga mission ey'okubajjawo kubanga babadde batandise okukola kye tuyita retreat, okuddamu okutunuulira. Njala kugamba bwe twatandika okusomesa n'ekigambo 50 master plan yali bulo eri Museveni ne regimu ye. Nsomesa ekigambo kye bayita occupation. Abantu ne bakira batandise okutuvinga information n'okugitegera nti twali twafadda. Kati batandise kati abaana bano bonna buli atandika okuga bye tubadde tukola si bituufu, tutandika okuddamu okwetunuulira, tosobola ddusukka. Abasinga obungi mwalabye akatambika Honorable Zaake ng'agamba nti omusirikale eyamutulugunya bamusanze afudde mu nnyumba ye. Lyemu ku example kankabazanyire lindako budowozi badde lijeeko abatulugunyiziddwako
ku SIU ekireka mu kiseefa house ekyo omusajja abadde akikulira ye Musa Walugembe naye afudde mu mbeera etategerekeka nga bwe tufunye amawulire ago ku mitimbagano ewakaawe kyannaku nnyo kyagenze amukuffe tetufunye bwenkanya mujjukire nti we natulugunyizibwa ne ntwalibwa mu kkooti nga bandeese ndi bukunya kkooti neeragira ntwalibwe mu ddwaliro Musa oyo ye yanziza mu kiseefa house ekyo ne bongera okuntulugunya naye Katonda talya nguzi mu mbeera y'emu gy'olamulamu abalala naawe gy'olamuzibwamu naawe ogenze Katonda akulamule naye kino kiba ekyokuyiga eri naddala abo abatulugunya abantu nga bakulembeddwamu komanda in chief waabwe ti bw'osiga bw'okungula ffenna tujja kufa naye tuyise bulungi bannaffe tulekeraawo injustices tulekeraawo okutocharinga abantu kubanga Katonda atalya nguzi amala n'alamula. Right. Musa Walugembe yono yoyo Musa Walugembe ekisinze okwennyamiza Musa Walugembe musajja mulangira ajjudde era ava mu lyo olulangira olwa Buganda. Musa Walugembe musajja mulangira ajjudde ava mu lyo olulangira olwa Buganda. Ekisinga okwennyamiza ava mu lyo olusibukamu jjajjaffe Kasimu Nakibinge ow'Ekibuli. Kugambye lulyo nkugambye luki lulyo njagala okwawula ebigambo bino nkugambye asibuka mu lulyo oluvaamu jjajjaffe Kasimu Nakibinge ono omwana mulangira. Omanyi njagala okuzimbira information nga ngikuviira ku kikolo kyayo mpaka waggulu kati njikuzimbidde njikuleetedde bwe mmala nkutegeezezza nti mwana mulangira wa lulyo luki lulangira. Kikuzzaayo ku baana Museveni bye yafuna bazze asomesa. Njagala kutegeeza ekigambo kino nga nkikutegeeza ku mutendera otegeere. Musa ono abadde akola ne Christopher Damulira n'abalala. Omusajja ono omulangira ndowooza ku bantu be yasembayo okutulugunya ennyo yali Zaake n'abalala Abaganda abamu. Wattu video zetuzze tubakolako ne zetubadde tuwogera zasikiriza omulangira ono okuttamu ebigere. Bwattamu ebigere okwetegereza obulungi nga baba bakozesa ensobi okutulugunya n'okuwamba n'okusaanyawo Baganda bannaabwe. Musa Walugembe n'agezaako okuzza ebigere emabega. Abantu bano ne bakitegeera. Bwe bakitegedde Musa Walugembe teyalutonze. Famire y'omugenzi tebakulya ssente, omugenzi bassemutte. Omugenzi basse ki? Bassemutte. Mu nkola yaabwe ey'okuwa obutwa omwana wammwe omulangira ono baamuwa kanyo kawulire. Era kanyo kawulire baamuwa kanguya. Gye yakanywera kiteeberezebwa nti either ayina gye yakanywera mu mikwano gye oba mu gym we baali bamutagetingeri gy'abadde kuba omuntu obeera mu gym ofuna ebyokunywa. Bw'amala okukunywa ebintu bye nadda ewaka gy'abadde abeera obwannamunigina eyo Katonda gye yamuyitidde naye nga baamuzudde ku lwa mukaaga naye nga yali yafadde ennaku nga nnyo emabega era nga n'omubiri gwe baasanze gutandise okuyiikayiika ng'atandise okuvunda bwe baamuzuulidde nti mufu naye ng'ekyamusizza Musa Walugembe yeekuba mu mutima nga bwe mba nnyonnyodde olugero nti kasita yazza ebigere emabega ne bagamba olimba Musa Walugembe bamugjawo bwe batyo. So temuddamu kubuuza ani yamusse ani yakoze eki kyekyo kye bali mu kukola Abaganda bonna abadde mu system yaani mu system ya Museveni.
ekisinga okwennyamiza tubasomesa ebigambo bino mugabalumbi etana by'okukola birina naye ensaasira mwenze mmanyi musajja mukulu ono omulangira gw'okimanyi nti okumanya bano abasajja bajayi bakutta omulambo ne baguwamba ne bagukola bye baagala gw'okimanyi nti omulangira omulamba okumusaalira okumutereka bamusaalidde omulambo gwe guli mu ambulance famire terabye ku mulambo gwa mwana oyo mbolokuba yabadde adifuminze ng'awunya nnyo abantu bava bulanga amaze ennaku n'ennaku mulaba bagikuba eddagala munaasobola okola ku muntu we naye gwe oŋŋamba otya mwapakize ambulance nga mulimu jeneza omwana wa Buganda ne musabira ng'alimu mwana yakubuuza abijja luddawa era abisanze luddawa yoyo mugenzi walugembe nga bamusaalira iyi ambulance uyo gwe mulabo gwa waluyembe gugwo mu ambulance gugwo bakutta ne bawamba omulambo gwo ne bagukola bye baagala kuba tebaagala mugujjeko samples zigenda kuba implicatinga mu kintu kyonna kanjikulaga video Allahu Akbar. Allahu Akbar. yoyo musajja wattu olaba bulungi nnyo kati buno bubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna nze nga nze muzzukulu w'amazige muzzukulu wa Katongo Muwanga Jojubiriya Mwagalamidde ekiwambya ttanda nyongera okubajjukiza abo bangalamiza ettanda kiwambya bwe mba nsusse nnyo nsobola okuntwala ku bijja bye jjajja wange lumbuye ku nsibuko esoga ezigomba nenjala kujjukiza buli munnayuganda wona ddala Omuganda ng'okyawagira Museveni ng'akuwa ensimbi olye mu nsi y'olukwe ojja kisasulira n'abazzukulu bajja kisasulira nyongera kujjukiza we are under occupation tuli mu buwambe tetuli mu politics abataasoma kye tuyita apartheid mu South Africa eno eyaffe bagiyita mini apartheid nenge eri sophisticated eri tactical bakulaga ekifaananyi kirala nnyo ku ngulu nenga they are cleansing out the indigenous and they are taking over politically tubasilaze ekifaananyi nti Abanyarwanda batekinze over buli kimba kitutte sekita zonna bazitutte be batutte amataka batutte sente ebyenjigiriza babitutte buli kimba kitutte kati gwe bakulumba mu diaspora bakuwa sente ali e Kampala bakola kibaagala bo ne bakulaga nti mulina kubeera mu entertainment mulina kubeera mu program ku social media ziri mu kusiruwaza abantu mulime kubeera focused ku kiki ku nsonga za siizammwe lwaki mbagamba ekigambo kino bakimanyi nti ba indigenous muli influential nnyo mu kwogera ensonga z'eggwanga lwaki program ezisinga omungi ku TV zifokasinga nnyo
okulanga ebintu ebitali njagala mbule program obukyanga omwezi guno gutandika bayogedde ku nsifuna n'ensasanya eggwanga n'ebigagga by'eggwanga walabyeko TV yonna eyogera ku wagagayi walabyo TV yonna eyogera ku wagagayi gold mining company empya yateereddwawo eri worth 12.7 billion US dollars kabere YouTube walabyo omuntu yena ng'ayogera ku Uganda Airlines ku saga eyaguddewo wakati wa Uganda ne Mogadishu ne Somalia kati muwulirize bulungi nnyo mwenna abaana abali Middle East abaana b'obuwala ba indigenous mubeere beegendereza ekintu kyakyuseemu temubeera surprised company nga zitandise obbaleetera abanyarwanda abeeyita abanyankole bangi bakyusizzaamu kati naye abaana bajjako mission ziri ezi 1 kubega nakweriminatinga nkiddamu kadamu oli kuno house manager oli kuno mutandika okwetegereza abaana abajja kati e Saudi abasinga obungi bajjaga ndi munyankole ne banyalwa mission bajja kwezi kubega ne kweriminatinga mmwe abaana abajja Saudi Arabia abajja Dubai abajja Qatar abajja Yemen mission bweri kyakyusemu kati bwe bavaayo nga mu kampuni bazze 10 9 banyarwanda banyankole ekyo mugenda kiraba gwali Saudi Arabia ali Qatar ali Dubai ali Dudawa mbagambye kyakyuseemu ogenda kukola mu nju ng'obadde musoga obadde mutolo obadde munayo bakuleetereko omunyarwanda mutandika okubisana naye bw'atakugobesa ku mulimu ajja kuseetinga oba ajja kukomekeza nga akuwadde obutuufiireyo ye mission eri wati kyakyuseemu libadde tebajja nga tebaleeta banyankole tebaleeta banyarwanda kati kyakyuseemu naye nga bonna basinga obungi banyarwanda si banyankole one Museveni yagamba agenda ku neutralizinga diaspora kati yabasindise batuuse bajja ekyayagalo kitegeera nze ku live eyange nabagamba njogera information enje kuteera wano nenva ku live nengenda nembera mu kisunku kyange nempumuza engalabi yange ebisigadde saagala kumanya mbambi kugambye bwe mutaazuukuke ne mutegeera nti ekimala ekyali e South Africa kyekiri mu Uganda nkulaze ennyonyi nga nwana ne kulayije okwo kufigo ko kuliko kubaddeko omunyana kufiga ze nkulaze nziramu nkuzanyire video kuliko omunyarwanda lusama kitegedde mwegendereze omuntu mugambire ogundi sikwagala tinkwenda mugambire tinkwenda sikwetaaga mwe mutumazeeko emirembe the moment you keep quiet bajja kulowooza nti babeetaaga naye nga tembeetaaga bagenda kutuusaako obulabe ekyo nkifundikidde nakyo sikiddamu so abaganda muwulidde abali mu ngalo za Museveni mmwe mutusibyeko abasajja abali mu diaspora n'abali mu Uganda mutandika okutegeeza abaana abali mu gavumenti ya Museveni bagiveemu kubanga bagenda batta ntegeeza buli muganda ayina omwana mu gavumenti ya Museveni mugamba aveemu ng'obudde bukyali bagenda batta video sigiddamu ka video kikwegala nzire mwagala kanyonyi mwagala kaki mwagala ka video kanyonyi Kongo mwagala ka video ki
mwagala ka video ke Kongo mwagala kachi bumona damu na ambulira aho tuvuddewo bwetumala okuvaawo ababadde mu kooti nga muwuliriza omusango oguvunaanibwa abatta Joan Kagezi akenyonyi okay no problem akenyonyi ngenda kaddamu bwe mwadde mu kooti nga muwulira omusango gw'abasajja abattanga abantu mu Kampala information bangi fulumi okay no problem bwe twadde mu kooti nga bula omusango abavunaana omusajja gwa vitamina maybe 88 n'omusajja omulala abatta Joan Kagezi n'abantu abala mu Kampala nakugamba abantu bano babakozesa ne batuuka ne ekyawa ne boogera amazima omusajja yemidde mu kooti n'ayogera amazima wulira amazima yagambye Kagame ne Kayihura be batutumanga okutta abantu yagambye Kagame ne Kayihura batutumanga okutta abantu kati wulira Mr. Abdul, for me to be able to help you understand, able to listen. This court has no jurisdiction to hear the nitty-gritties, the facts relating or the alleged facts relating to this case. Whatever you want to say in relation to this case will be said before the High Court. Kati njagala muddemu ya statement ya Charlie oli Kagame ne Kayihura batumanga okutta abantu bwambe government ya Museveni kati ngenda bwa information yembadde sagala bawa naye mmanyi bagenda kuba abantu emiggo wale bayinza okutta essaawa zino nga akyali ku live eno wuliriza Mr. Abdul, for me to... Alright. Kati abasinga obungi temwategedde information yabadde mu statement yoyo guy. Wuliriza bulungi. Nze najja ne mbagamba nti Major General James Birungi bamukwata ali mu under house arrest. Nze nasooka kibagamba Monitor New Vision ne ba bloggers baabokera kibuukire nze nasooka bagamba n'ensirika. Waita wichi bine baluka bachita ekigenda mu public ninga nze nakyogera kodda. Nemba buli byakwasa Major General James Birungi. Kati information endala yino. Manye genda batawanyo obwongo naye information endala yino. Kubimu ku byakwasa James Birungi ne banne era mulya tebagenda kukwata abantu abasukka 50. Lwaki bagenda kukwata 50? DDG Dere Drinking General ne kagulupu ke konna saako n'ennyande badde bamanyi nti Pirato kyali waabwe nnyo. Dere Drinking General abadde amanyi Pirato mbu kyali waabwe nnyo. Kumbe Pirato bakwatagana ne Karekezi Kayihura kuva ddanga baagala kusuula gavumenti yani ya Nyando Yosoferi. Kati nga omanyi nti tota kibenga tunakikene Nyandusu. Pirato n'akwata amawobe wa Museveni n'amufuula nnyo kyaliwe nenga olukwe we luli. Pirato ng'alina olukwe olunyiga DDG ne kitaawe omulundi gumu. Omunyarwanda kabugo kakadde tekagwa. Omunyarwanda kabugo kakadde tekagwa mbulolo. Ate bali bayina enkwe. In fact, nabagamba ekigambo ne mbagamba. Abantu bali mu Buganda bayina enkwe mu Buganda si Baganda. Wabula bali mu Buganda. Teri muntu asinga nkwe
na fitina na butemu nga Munyarwanda. Kati wuliriza nno. Major General James Birungi bamuwummuza ku Ssemwayi. Ne bamugamba bagenda muwa wamba agenda asokabere ku embassy yani ku embassy ye Congo. Nagendayo ne bamugamba ko moto genda kusindikawa e Burundi. Kati naafuna mwakasera kakeddembe. Nagenda ke Kigali okusinkana Pilato ne mikwano gye banyumyemu. Major General James Birungi nga atuuka ewa Pilato nga bamuwaamu entabaza bakadde ng'emutabaazaamu gumu ebiri nga bamuleetera biggulo lya bbugi ly'e Rwanda nga bimunyonyogera ng'afuna happiness. Olira bwagenda e Rwanda ng'amuwaamu bamuyita Primus e Rwanda lyo ngo baguyita Primus ndowooza yo Primus. Bamuwaamu Primus 234 ng'atandika okumegerera ng'akabaka kasibe ku ggaali. Ng'amuleetera biggulo lya bbugi byeri nga bimunyonyogera ng'aseka ng'asavuwalinga nga bamuggyako essimu nga bagisumulula bamala ogisumulula nga bagwa ku conversation eyo ng'eraga nti wabaddewo olukwe olunyiga Diddigi nga ne Pirata lulimu nga conversation bagisindikira Diddigi nga akitegera noli gwabadde ayita Godfather we naye olukwe abadde akola ki abadde alulinako. Ono ogenda okuzuuka nga information yakoze ekyatambudde dda. Kati Birungi akomawo nga mulio over kumbe Diddigi information agina gwabadde ayita Godfather my uncle from another mother nga naye yali yabaagala mulya. Kyovola bamaze nnako emyezi nga tayogera ku another uncle from another mother. Kyovola bamaze bbanga takyakyatinga simanyi my uncle simanyi my what grand because takyali okuba yamanya omunyala tebamweyalira tebamwebikka bamuwa Primusi bamusindikira biggolo ya bbugi ne munyonyogera n'asavuwalinga n'asinika otunyi bamugyako essimu bamukola ki mukuno kwebali n'afuna happiness yafuna full enjoyment full happiness kati ali mabuusu nenga mission Diddigi yamanya nti ate kati yene waffe gyensibuka batwagala kundirayo kati wewa kulenda okombesebwa Diddigi akimanyi ali Diddigi akimanyi ali mu target kyovola dda kuzina kalibu agattako sanction ziri n'agattako ne information yibalutulevinga Diddigi gyabadde ayita ewaabwe ne gwabadde ayita uncle from another mother yabadde muki yabadde mutemu. Diddigi kwe kuwumuzaamu engala by'ennaku zino takyakyala nnyo mbw asimanya ayogera ku another uncle simanyi tusidane simeba chwezi simanya kimanya ti kati we wali okulya n'okomba essowaani awo ali mutegedde awo mwe museke mwe mwagala nnyo ebyonoonese era musobola okubeera kuba na 12 hours nga muli mu kuseka busisi muli mu happiness naye nga temupiikinga information awo tuvuddewo. Tugeze ku information endala kanseke mbaleke mmale okuseka be munaamala munaŋŋamba bwe mukasita mulanga tekyali bu image buseka nga mbwa information. Sara bamala ko mirembe musoke museke umala okuseka nga mungamba nga mbwa information endala.
kale ndowooza nga mukyaseka kamba wemu n'akalala kano ka video kafuluma ng'ennaku z'omwezi 11 Desemba 2012 nabawadde olugero ne bawadde information ekwatagana ku baana ba Anita Amongi abalongo nabagesi b'amagogo ne mbaga abaana ba First Family Surrogate bamukyusa ne mbaga nabudde storage abaana ba First Family saabudde specific ne mbaga mwenoonyeze ati nabaga Yoseri tibahabulwa family yawe nungi nnyo mu kubikula sikaati obabulire ekintu ekirebe mu kugula sikaati balala nnyo kati ngenda bawaamu ka video kano kali Yoseri tibahabulwa bali jinje ye Busoga ndoza bali bagenze kola lukungano lwa NRM Nyande Yosoferi nga omanyi nga akutte special za wandira kazi wa mukutte squeezer munyiga nga Nyande Yosoferi yalinganga akazuku ka Daudi akali mu kuwekesa nga yena ali happy bana abantu n'ebiwojjolo sibangu kakano mukanyumire nakuzo mwezi ali 11 Desemba omwaka 12 kyovula nti bonna yabayita mukako omulaba Nyandwe omulanga nyiga Dr. Special za wandira kazibwe omulaba Nyandwe Nyandwe mu nsonga ezo simwangu omulaba Nyandwe omulaba yena amegeredde alinga kamaguja akasibe ku ggaali omulaba n'otulevu omulaba Nyandwe simwangu mu nsonga ezo omulaba Nyandwe kyekyo kwata omunyigo omulaba Nyandwe omulaba Nyandwe anze njagala tufocus ku Nyandwe abala sibaagala omulaba Nyandwe eyo gye babeereye ekyankwanze eyo gye babeereye buli treat zaabwe eyo ate kati alina toyo etambula toyo ayinza okuba kyakolera mu kizibu nnyo huyo Nyandwe anyiga special za wandira kazibwe amunyiga squeeze ona ye not level tusabaladde na sabaladde otulevo omulaba Nyandwe omulaba nawoneka n'akagulu okumanya anyumirwa akasuka n'akagulu omulaba Nyandwe kale kankwemu kyasulabe n'abalala oyo si kigongo oyo olabika kigongo yali mbyeru omulaba Nyandwe omulaba Nyandwe akutte mu kiwato ya special za Dr. Special wandira kazibwe yolabika yali kigongo omulaba Nyandwe kati njagadde musooke musekemu mbatwale mu dakiika 2 ezisembayo bamwe dakiika emmala okusekamu mbatwale mu dakiika 2 ezisembayo tumaze oseka kale kambatwale mu dakiika 2 ezisembayo eza information kati muzayitiibwe si mulungi nnyo mu bintu ebyo muzibu nnyo yalinga Messi ne Ronaldo bw'atuuka awo mu ntabwe mubi nnyo katukadde ku information egenda obagasa mwenna eri abasajja Abaganda abalina ensimbi bannabyabufuzi abasuubuzi buno bakanjala bo baweereza waliwo trend egenda maaso ey'okuzaala abaana abalongo temunnagigoberera nnyo trend eno bagikolera mu malwaliro ag'enjawulo mu Uganda kati bagikola ya surrogate naye kino mbadde temukimanyi kankibannyonnyole mubadde mwagoberera lwaki Museveni baakola etteeka
erya marriage bill and divorce nga liragira nti ne DNA omuntu omusajja okola DNA ku baana amala genda mu kooti kufuna okusokola DNA etakiriza bakola DNA lwaki temwamanya temwagula lwaki bakola ekintu ekyo. 1 Museveni yamanya nti family z'Abaganda abasinga obungi mulimu abaana baabwe. Museveni yamanya nti singa banakiriza DNA okolebwa kubajjukira DNA ezaali zitandise okutinta mu Uganda nga buli musajja agamba DNA ennabaana besitegeera nina abaana bange bagezi n'ebintu ebyane biddako byonna bino sibitegeera byayika Windows bimu commentary sibitegeera kati ne bamanya nti bayinza otugwamu kati ne basalawo bagambe nti ne bateeka oteekerya marriage and divorce bill ne bagamba okola DNA kati kijja kwetagisa either genda ofuna court order okufuna tegenda kubeera yabuwaze n'omukazi asobola okugana nti saagala genda mu DNA lwaki baali ba protecting ekintu kino kyembagambye nti abasajja bano mission y'okutuzaala ne muwerera n'abaana nga tembamanyi ne mutuuka okufa abaana bafuuka ekizibu nga batwala ebibugagga by'Abaganda temukimanyi kati trend eriwo yeeno. Trend eriwo ya Sologate ey'okuddira amazzi g'omusajja ne bagakuba omukazi oba ne bagateresa omukazi omulala n'azaala abaana kati mwena kye mutamanyi. Trend ezaala abalongo kati y'amaanyi via Sologate ekyo mbati ne kiri mu system bano baagala kugeza ku multiplying amangu obudde butandise bakwata bageza ku multiplying amangu lwaki. First and foremost kati abaana bwe basaturatinze abaana abanyarwanda buli mugagga munnabyabufuzi munnabyabusobola yenna kati bw'aba alina omukazi asukka mwamuna wooka nga yennyini amwenda nga si waggwanga oba si mutolo si musoga bonna babeerako akakwate kaki k'Ekinyarwanda. Mission bagina mu ngalo zaabwe. 1 mujja kubeera naye akuzaalira abaana ng'olina abaana bataano nga basatu si babo ng'abaana ba musajja mulala. Oyinza n'obutamukwatira mu bwenzi ng'ali so loyal to you naye abaana bano abazaala atya abaana bano babazaala mu Sologate kati abafuna omusajja nga waakabano bamuggyako amazzi omukazi ng'akimanyi eddiiru bamukuba amazzi g'omusajja oyo n'afuna olubuto kati gwe kyali wange oli maduuka okola musajja muganda ozinza nze nakola sereza nina omukazi wange yazadde abaana mukazi otojja mukwate mu kikolwa kya bwenzi nti physical okirabe no wabula amazzi gali bagaba kuba kati mbabazaala abalongo ne babazaala omu nengwe nawe ojja mukazi wange tayenda naye ng'abaana si babo eyo trend weeri mbale temugimanyi bagenda bakolako fujjo eyo no top secret mbale temugimanyi mukazi oyinza obutamukwatira mu bwenzi no ne agenda bamukuba amazzi azaala abaana nga si babo kati magoya yakimenti abaana si babe yamala kwebuusalagala batu batono ku DNA amongo namugamba ogeza naye ng'andibadde akula nga amanyi nti abaana babe lwaki bandibadde akula nga abaana babe kati abaana abo be bagenda bayingiza mu system nga gwe tomanyi nga abaana bayingira mu buli sector bayingira mu buli kintu nga gwe tomanyi mulowooza nti abaana bayindiginansi kumbe eno system baganda bange ya Soviet Union n'Abamerika bagikozesa n'Abangereza bagikozesa lwaki mu ntalo ez'ekimpowooze ez'obukesi mu Lusematala asooka ne Sematala owookubiri nakati bakyakikozesa omusajja asobola okuwasa omukazi ng'omukazi mbega n'amuwasa ne bazala n'abaana mpaka ng'atuukiriza mission yeeyo ng'aliwo ku mission n'omusajja asobola okukwana omwana w'omugaga omwana w'omuntu yenna ng'alina ekintu ky'anoonya mu famire eyo ng'ayigira kubeera connected n'awasa bulungi nnyo bwe kimu ne bakyalenje naye ng'omusajja ali ku mission ya mu famire eyo kyalina kiyajja okukola kati ezo tactics mu Uganda bazikozesa lwakuba baba temukimanyi abamanyi kye bayita Cold War, World War I, World War II ebintu babikozesa nga mu Soviet Union ni mu America oli ajja n'akuwasa oba n'omufumbirwa naye nga mission ye yakukubega
era okitegeera luvannyuma nnyo nga mission agimaliriza teyali mukazi wo yali ku mission. Kansula nti amagezi gazze. So botegedde trend y'abatongo gyevudde kati trend eyo. Bino byenjula tojja bisa ku TV za Uganda tona ojja bisanga walla wonna. Toyina ogenda bisanga wonna wano wokka ku social media tubawa information. So ojja kuza omwana ngoloza wo nga bana abantu balala. Kati ngaye munsabye okubazanyira video yeko no engage tukenda mu kalulu kambazanyira kano ka video eno video ya Kongo nyizo gipostinga ne kambazanyire kano nga tugenda mu kalulu akaba returning officer be nayogera ko bonna abagenda mu kalulu ulira by returning officers bono lwalero ekyali mu kinana and bato Amalta district ye Kyoga county Mulango olwalero returning officer ye Twina Masco William Mulango ati ye Mulango uyo Twina Masco katoyo ye MP akuteye elango Twina Masco yaliyo Arua district inteziyere medad Bujiri district Chichoncho Gaude Bugwere Nwagaba Penena Buhwejo Ainebyona Alex Buyikwe Tusingwire Ana Maria Bukomansi Mbichizindo Ibrahim Musalim Assistant we Asimwe Nicholas Bukwa Tumwijweche Joseph Burisa Niwasi Marine Bundi Bujo Kunuhira Robert Bunyangabu Twinomjuno Evaristi Bushenyi Mbabazi Godfrey Assistant Komgere Kobeti Butareja Birungi Sara Kezia Butambara Choga Birwe Mugabe Pisi Butebo Byencha Stera Gomba Mujenyi Jowero Guru Agaba Ronald Iba Ihoima Maskoda Garas Ibanda Kamsime Dane Ruhemba Yiganga Atahu Mase Jinja Site Chotunji Jenufwa Kabarore Nayebare Danieli Kariro District Asimu Esther Kampala Central Division Dorin Musime Kawempe Division Mugabe Robert Machinde Munanura Ivan Mukubabya wanye abo bosoma baki kakati olwalero ekyalo 19 ekikaya nyabantu bebakulira ebyokulonda bonna bakukyalo mu Uganda yonna kakati olwalero ogenda Kasanda Kayunga Kibale Kiboga Kikube Kiruhura Kiryandongo Kisoro Kyenjojo Kyotera Ruwero Rwengo Ryantonde Masaka Site Mbarara Site Mbarara district omanyi kakati bino byonna kubabyasi omanyi bebayita bizonto bamanyi nange nalinga sibafaako ebyo byoyogera byebyabakwasa bantu uliriza eno government gazette namba na 5 ya 3 July 2012 we are under occupation. Katigata returning officer bonna Banyarwanda, ba DPC bonna Banyarwanda, ba RPC bonna Banyarwanda, ba piso fuso popo bonna Banyarwanda. Ompya bulungi nnyo abesimbi Buganda bonna constituency esukka mu 8 bonna Banyarwanda. Abamu baba bajjemu kyokka bakozesa mwe Baganda bannammwe ate okulwanyisa Muganda munnammwe nenga basinga obungi Baganda manya. N'olw'ensonga eyo ebyokya oba ebiwooma bitera ne bikomekkerezebwa butyo nange video ngikomekkereza tujja kusinkana ku lunaku luna Mukama lona abayagadde okusinkana musibe bulungi mweraba video ewedde akyemagazza nga Kabaka sibe ku gaali gwomanyi buli lwolaba comment ng'omuntu agambye Irumbu ye need to die mugambe mukulu
Ofachi n'ensi etali yammwe. Afa mwana wa nnyoko, mwana wa kitaawo, mwana wa ki. Era ani akuyise mbwa kwewaddembe kabalaza akasiimuule. Nze sirigenda kugamba nti nkiraiminga obutuuze bw'ensi endala waffe gye banziika Uganda ndi munnayuganda. Omusiru, omugwagwa, omutoletoole abajja bawuunyera ng'enswera ezinoonya ebiwuunya mmwe mujja mutandika okufutubbalya mu nsi z'abannammwe. Ekyo nja kyogera. Nkiddamu gwali kunaagamba nti lumbu yaffe olw'okwogera amazima. Nze sijjangako wamwe kusaabutuuze ate siriwuunyeera. Mwe mujja muwuunyera ng'omukago omukanzu nga mukanya mu nsi etali yammwe nga mutta abantu. Mwe musuubira ti munnayuganda agenda kusirika obutayogera tujja kwogera. Ate muyinza okuza nti tusobola kukola kye tulina kukola tujja kikola. Omuganda muko weewumbeko. Era kakonge kako kkubo bwe katakukoona magenda kajja kukoona amadda. Nyongera okubajjukiza mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe ffe tetufulumanga tufuluma tugende walla. Tusigala waffe tetuvuga mmotoka kufuluma tuli waffe. Obukulembeze bwonna Obote bwe yali adduka yafuluma alaga luddawa ng'afuluma ggwanga. Amini bwe yali afuluma yafuluma dda luddawa. Lutwa Aziweero n'abala bonna Abaganda babalekawo n'ettaka lye balirekawo. Nammwe nyongera okubajjukiza bajja bawuunyera ng'enswera ezinoonya kawali ebintu ebiwuunya. Teri Muganda agenda kuva mu Buganda adduke ng'adduka olutalo agenda sigalawo. Teri Musoga agenda kudduka Busoga ng'avaawo. Teri Mulango Mukyoli Munyolo Mutola agenda kuva mu nsi ye mwe mugenda okufuluma nga mudde wammwe. And this is a reminder. Temugezaako kutiisa batiisa muntu n'omu. Ffe tetusobola kuyimbira wammwe Kigali kuga nti ate simanyi tutwagala butuze. Mugende mutiise bannyammwe. Ffe tetuli momboze. Tetuli momboze. Ffe tetujja kulomba tetwajjira kuluma nti waffe wawunya tubeere tuli Buganda tujja mugenda tulekamu ne muzimbe Buganda mugenda birekamu. Ate no si tribal statement nkikola kuba akamanyiro kasusse.